mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya Folwalero njagala tunuulire eddagala lino liyitibwa ennanda. Eno eyitibwa ennanda abasinga batera giyita ennanda emmyufu oba akananda akamyufu. Ennanda eno nno ddagala ekirala erina erinnya eddala ekkweke, osobola giyita kawumpuli oba ennanda ya kawumpuli. Ennanda eno esimbibwa busimbibwa, osobola gisimbako mu lusuku oba mu nnimiro n'ofuna w'ogikuumira, ate era osobola gisimba ewaka ng'ekimuli. Ofuna kapooti nga bw'olabaawo n'ogiteekamu ebeera ejja kumera bulungi nnyo. Lyerimu eddagala erikuuma ewaka erigenda okuwa empewo ennungi gy'ogenda okussa bw'ogisimba ewaka. Kati nga bw'olabaawo emyoyo emibi egyo gitambulira mu mpewo giba tegijja kujja waka. Emyoyo emibi, emizimu egitali mirungi, egitali gya waka, kiba kizibu nnyo okujja ennanda eno w'obeera ogisimbye. N'olwekyo lyerimu eddagala eryo erituwa empewo ennungi eriyamba ewaka ne watalumbibwa myoyo mibi. N'ennanda eno mweri bulungi nnyo, tugiyita ennanda ya kawumpuli. Ekirala ennanda eno ebeera ejja kuyambako, osobola okulumbibwa ebirogologo ku mubiri gwo, ogifuna nga bw'ogiraba bw'oti, n'ofuna ne bukumbu n'obiyengera wamu. Bw'omala obbiyenga beera ng'osiiga omubiri gwonna, naddala we wabutuse oba wakubiddwa ebirogologo ebyo, beera ng'osiigawo ennanda eno ng'ogiyenze bulungi, ng'ogiyengedde wamu ne bukumbu mukulu nnyo, nja kuba mubalaga. Naye ng'ekikulu kya byonna ennanda eno nnungi nnyo mu kulwanyisa ebirogologo ebitera otukuba ku mubiri. Ejja kuyamba n'oba olwadde lye tuyita ettalo nga likutte, eddagala ly'oba ogenda okukozesa neeno gifune ebeera ng'ogiyengera mu ddagala eryo, obeere ng'osiimuula ku ttalo. Osobola okusiimuula ng'ozza ku sayidi etaliiko nnyingo oba ng'ozza wansi. Ennanda eno nnungi nnyo ku bulwadde obwo obw'ettalo, kwegamba byonna ebizimbazimba ku mubiri gwo, naddala nga bireeteddwa mu ngeri bw'eti ebirogologo, bakuloze, olina by'obuuse, ettalo, obusukko, obuyute. Ennanda eno nnungi nnyo mu ddagala ly'oba ofunye ly'ogenda okusiimuula ewali obulwadde obwo, nayo beera ng'ogigattamu. Eyitibwa ennanda emmyufu, yeeyo bw'etyo bw'efaanana, oba osobola ogiyita ennanda ya kawumpuli. Njagadde embeere nga ngibalaga wamu babuulire ne bagiyita, naye ng'ejjanjaba endwadde eziwererako ddala. Ejjanjabira ddala endwadde bajja gikulagirira, beera ng'ogisimbako ewaka, ogyekuumisa ewaka. Gambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.